ssebo bitwala omukisa guno ssebo okwaniriza abagenyi baffe nabonna buli omu kitiikye abavudde okumpirewa bije chairmaani wa Mukono n'abakulembeze ababonekeddeko abalonde balambula ku balonzi n'abagenyi abayite n'abagenyi abayiwaddekotokuzibaba abassebo ne bannyabo era ssebo olwamalayo tesi zonna zigezzako akayimba kateeketeke wagenda kukolera protocol kwa Ssentebe omulonde era mugenda kunzikiriza ng'ajulire puroguramu egenda okutambula ssebo okudakiika eziddako ntono nnyo butereevu tugulewo omukolo guno mu butongole n'oluyimba lw'eggwanga era ajja kubasaba tujja kudda ku abiri nga zigenda okulaga ekitiibwa nga tuyimba ennyimba z'eggwanga. Wajja wano abantu ne bakulabanga okusabira ate ssebo ne bannyabo Provost the very Reverend Canon Godfrey Sengendo yagenda okusooka okututwala era nsaba omuzindalo ogwokubiri ogutuwe omusumba Samuel Kwel, musumba wa Chairman Lukooya, musumba Samuel Kwel jangu egatte ku tiimu eno nga tugenda okusabira omukolo guno muto. Manya gange nze Bishop Lwandasa Samuel ndi chairperson wa Greater Mukono Interfaith. Temptation of power, selfish ambition is corruption, and guide them in making decisions that honor you. Refresh them as they lead and serve, and we pray they will be guided by Allah. May our prayers support them in their roles and bring. Ladies and gentlemen, I want to welcome you to this special function. The special guest, General Narweiso, but we can have some information coming down to us from the returning officer of Mukono district to come and give us some information concerning the process of election. Daniel, the senior entomologist of Mukono district local government. Nebaza office ya kao olw'okumpa omukisa okukulemberamu omukolo okufaanana bwe guti nga gugenda mu maaso. Bannange kawo waffe nsaba muweeko obugalo olw'okundabawo.
Omugenyi waffe omukulu in absentia General Katumba Wamala. The RDC Mukono District Local Government n'abantu abatuula mu office yo nga deputy ne badiso, the district chairperson elect Omwami Lukooya Francis Lukooya Stephen, the heads of security in this place, the chief magistrate, religious leaders around, development partners around, all civil servants, the electoral commission, the chairperson now, abasobodde okujja ku mukolo guno ogwaleero. Mu kiseera kino munzikirize. My name is Ebilayiro Kizito, the Assistant Returning Officer of Mukono District. I'm here to read out the candidates, all the elected candidates for Mukono District at district level. Rehema Seboa, the Chief Magistrate of Mukono. All protocol observed. The duly elected chairperson, together with your councillors, I congratulate you upon your election. And my role is simple, is to give you the legal authority to serve the people of Mukono. I will therefore invite you to come and take your oaths as I confer upon you the legal authority to serve. Lukooya Francis Mukoome, swear in the name of the Almighty God, affirm that I shall faithfully exercise the function of the district chairperson of Mukono District, and I shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and I shall promote the welfare of the people of this district. So help me God. Stanley, swear in the name of Almighty God, Solomon affirm that I will give faithful service to this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me God. I, Mwonge George Stanley, swear in the name of Almighty God, Solomon affirm that I will be faithful and be a true allegiance to the Republic of Uganda
and that I will preserve, protect, defend the Constitution, so help me God. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Council support, uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. The innocent, nze ndi omulonde Kansala wa Ntenje Soga Town Council. Nebaza abantu ba Ntenje Soga Town Council olw'okunonda kubeera omukiise waabwe ku district. Ekisooka bansuubiremu ku byenjigiriza. Kuba ndi mu byenjigiriza, ndi mu education. Ku byenjigiriza njakula nti nkiseeko omulamwa mungi. N'ekyapasono waffe wa LC5 tuyina project yaffe twagala tutandikeko eya single mothers. Twagala tulabe kuba tuyina aba single mothers bangi. Twagala tulabe babaddewo batya n'abaana baabwe bali basobola okubasomesa n'okubalabira obulungi. Ekirala tulabye nti obuzibu obungi abavubuka gavumenti bagisaddemu bwesige, naye tugenda kulaba nti tuyita mu secondary schools nga tusomesa abavubuka kwagala ensi yaabwe. So tugamba nti tukulwana nnyo kulaba nti abavubuka baffe baagala ensi yaabwe, basobola okuba nti bagiwagira, baleme okulasa nga bagiopozinga akadde konna. So tusubira nti ebyo bwe tulaba tubikwasaganyiza bulungi tujja kutambula, naye mbakakaza nti nja kubawa amazima mu buweereza bwange buno mu kisanja kino. So sinzira ne kanso kimala bampadde mu kanso bonazibona bampadde obunanyambako okutuukiriza ebyo byeneyamba. Muwonge George Stanley Kansala we Ggombolola ly'ekyampisi, mbaddeko okuva 2026 ate olw'ekisa kya Katonda banna kyampisi ne bankomyawo nziremu nate mukiikira ekisanja ekyokubiri ng'omukiise waabwe omusajja, naye nga ndi w'abantu bonna nga saawudde mu bibiina byonna. Olw'ekisa kya Katonda neebaza Mukama nti ankoledde ekisookera ddala ampadde obulamu, ate neebaza bakama bange byonna nga enkola yange nga bulijjo ya service delivery ensonga yonna balaba bwesigwa ate ne baddamu ne bannonda. Akalulu kyanjawulo ate n'okulangirira nakyo kyanjawulo. Kati olwaliro tukubye ekirayiro ekikakasa nti ndi Kansala omujjuvu, n'olwekyo bannakyampisa abalungi ebyalo 5,600 nze nga bamumanyi enkola yange ate tugenda kuddamu nate. Abantu b'Namataba Naggoje Town Council erinnya nze Gabeya Susani. Kansala omukyala yawangula akalulu Ggombolola 2 Namataba Town Council, abantu b'Naggoje Sub County, abantu b'Mukono bananga mu really very grateful. Mwebale Constitution of the Republic of Uganda by law established. Yes. So help me God. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance. Mukono okugijja mu mikono gy'omulabe. Tubadde twekomerera ffekka era emyaka 5 tubadde tetulina kye tufunamu.